Uganda Airlines ebadde nga abantu bakubagana ate simenye ni yamulese ebintu binyuma ebiri biringa ebiri mu taxi oba mu bus nasasudde ne bandeka anti Uganda Airlines omanyi zimanyi no kyamuka yingini mbi nnyo era kati yeggwanga lyaffe yetaganga gwa talinya linya nnyonyi naye kati fe abalinya linya nnyonyi tetugyegomba emanyi wamanyi n'okunywezaamu ku mipiira kozesa bana mipiira mbi nnyo gibaako kati tofaayo kakati era bikazina nawe newetuka ne bayongeramu ne ku mazzi mbi nnyo ekisoboka naawe kati nazirabaawo nga bazisiba yingine nabagamba mwakola ensobi egi kubasiba yingine kutabaako omuzungu anti babaddugavu tebakkirizaamu nti bategeera azi nabagamba kati ennyonyi abantu bagenda kulekerawo girinnya kasita mugisibe yingine nga baddugavu basibye bokka mwe mwino beeramu amazungu waakiri omuzungu ne baalirese nga zonto n'abeerawo awo nze nkubuulira era abaana kyamanyi n'abeerawo ne bandirese zolo naye nga muzungu n'ayimirirawo nga basiba yingine abantu bayinza trust naye nagira banga bagisiba yingine nga bonna mbalaba baliwo bonna baddugavu ninga akateni bagyeko kasitoma bagobye. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Eddegeya Bombo Kibajje nga wakava Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staffu 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe, tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi, tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira. Dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere. Environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi. Tulina center namba ya UNEB n'ey'eddiini IPLE. Ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe Eddegeya Bombo Kibajje. Ebisingawo tukubire ku note 7 note 8 8 oba ku note 786 note 165 93. Lubalusewa TV mazima ku mazima. abalina lwangozi ajja tizuula nga bambi naye gyali ekitambuzi no bonna badde eyo byonna bina biraba ebisajja ebyabaya byonna bina bijja eyo byonna babiteeka eyo bagira babikuŋŋaanya. Haji batugamba beera Sudan yavaayo dda gangu buguma ati ali mu campaign ate osobola okubanga osuubula nodda mu campaign ezo nodda mu kwogerera ebyo takyasuubula ng'asuubula ki bw'osobola okubanga osuubula n'oyambala yero eyo ng'olina edduuka lyo wali litambula olina omulimu ogutambula n'oyambala ekyo ekiri ekinankali oba tosobola kati babikuŋŋaanya ebimu ne babigoba ebimu ne babyembala singa bisajja bikulu nti ngenze kubanja ssente kasi tootuuka ku eyo level nti ngenze kubanja ssente nga tulina appointment kati olwasa yabadde kyereeta si muyite wabula omanyi edda waliwo ne bayitanga bazaavugiddewa beebo waliwo omukolo n'owuli endongo ekuba naawe ne baziteekamu ezikyala kati lwasa ataayiza chance yonna esobola okwogerako ne Museveni naye ebuze ate kati waleka bateekawo ate bino bikuuko kati ankubulira ensi egiraba abasiba batwagwagwa tebaggwamu tesobola kkalira bagwagwa tesobola babeerawa babeera mu ggwanga bibeeramu omwo nga byeswe newe bafaako era lwa bakomawo baliwo abakula nagga nti enjawulo eri ku mutwe omutwe gulina obuzibu gwona gwa teguli mu magezi gubeerawo ate obutodo tebusobola kubeerawo lutya anti obutodo olugga nteekamu kamere saate omutwe omutwe gwo tegunyaga naye bwa temuli magezi kati bwe buzibu bwe tulina ku basajja abo kati bo obuzibu balina mitwe kati omutwe gwali gulina kuba nga lubuto nga gugira ne kugaa nti owaayo yongeramuko ku magezi olubuto ddwazi kye ndwagalako lwo lukulaga lukulaga nti awaayo yongeramuko ku kantu kituufu
niyo mutwe tegunyega naye gwate guli mu yadde tondo neri gwo gubeerawo guti ne gugejja okufa wakiri baali baddeko n'akabonero nti omuntu kale owokutu okwekitundu ye mugwagwa niyo biraba ng'omulengerawo n'oga wuuyo omugwagwa ajja kubanga ku nsi erimu abantu bagenda mu miliyoni 6 omuntu ategeera mbu nasoma eddiini noyimirira wali n'osimba olubuto oti n'ogamba nze abaana bange bagula mu supermarket kati gwe olwokuba bakuwadde ssente ng'opimidde ku gwe abalala kati senga oyo seeka abadde omutwe gwe senga kati gwayogera dda nti seeka yongeramu ku magezi yabagambye Kurani yagisomera dda agitegeera mu musoma biki anti bukyanga asoma Kurani tamanyako nti abantu bafa ebbanga lyamaze ng'asoma Kurani anti munnange sente nekulowooza nti totegeera ye seeka ebbanga lyasomye ye tasomako Mukurani temuliko temulimu nti obukulembeze bukyuka nga Umaru yavaako n'awa Uthmani n'awaani ekyo ye takisoma oba yakiwugiyayo anti oyinza kuba ogisoma ate empewo n'egifuwawo n'odda kulowooza kyegenda nti omutwe guno gwetaaga n'ogugira nogaa nti owa yenfa suulamuko kantu akantu kamwere kasuku oyo seeka tetugenda mujajingira na kukusoma kati mujajingire ku Kurani gyakola ki gyasoma kubanga omubaka sallallahu wasallam we yafa bakalifa bajja bakyuka ono wavaako ono waddako ono yeseeka ekyo takimanya amagezi ge tekiriimu yamanyi nti ensi egenda kubeera weetulubera Mungu agenda biyita ebyo bisobola kuwangala kusinga Uganda jasi enjalo gye tulina nti ebisajja bye tugenda birabako twetaaga tubalabeko abasajja abo kubanga bano bamaliya Mungu baali bamaanyi e Kampala Mariya Mungu yavuga emmotoka eyo n'ava waggulu eno ku Sheraton nakka ng'alina Land Rover ng'agambwako ensinga era bamuwoodi ayitawo be baliwo oyo ayogera oyo ayinza okukuba ekifuba ku nsi oyo anti Mungu agenda muleetera obulwadde omunyigira bamubwete atandika kufuluma waali naye tayiwadde n'amaanyi agagamba nti bambi mulonde gundi otokolimyemu siraamu munno musizo musiraamu nange wanaawe oyo si musiraamu munno mujja tusibako ebisajja sayo musiraamu nange wawandiisa abasiraamu nze ndi mbusiraamu bulala naye ali mbulala ye oba omanyi nti oba bali mumanyi nti ensi tekyuka etambula bwetyo paka kale musajja omukulu mwewunya agenda myaka 10 tamanyi nti oba waabwe terina kijja tamanyi nti abantu bafa n'okufa kubanga gwe ne bakuteeka mu nnyumba omwo ng'olina abasirikale 10 abakukuuma malayika etwala omwoyo ye bayitako nga bonna baasaamiridde bali kituufu waliwo kabaka gwe basanga yasaamiridde dda yafudde dda ng'ekimwa kiri kiti naye ng'abamukuma bali ng'olubiri lujjudde tuli ku Lubalusewa TV olunaku lwayo tuli ne Mustafa olunaku lwaleero tubeera mu nnaku nkulu Mosh Media twaziyingidde dda sinnamulaba Mosh Media sebo weetaaga okuba nga ate Lubalusewa oyo naye nno sente za musajja ajja Mosh Media beetaaga ggwa mugumiikiriza gwosobola okukolagana naye musajja ajja yaliwo zaaluli nzija erinako wikyeri kakati mbadde ate nyina gwenka okusasula zibe sibitegeera era kati gwe osobola obufumbo osobola okugumiikiriza naye nze sisobola Mustafa awo tubuliddewo tulweŋŋanye walukagaawo walukagga bwese bamujja tteke naye kiwawa abantu ekyokuyiga kusoma kwa maanyi era omwana ali eyo ng'okyazanyisa ekkalaamu ebyo nyumyamu bunyumya kano bano abazadde simu bano akoze S4 ate simeka mubale okosoko mutama leyo wa ate nyina n'ekintu kye nnalabye abazadde fubanye abaana bo basomere mu ssomero limu nti ebibakwatako byangu okufunika kituufu naye omwana time n'agisomera e Masaka ey'okubiri n'agisomera e Kyanje ey'okusatu n'agisomera e Luweero kwega okuŋŋanya ddata oyo atusumbuwamu mwegabaani nti omwana yeetaaga wakiri kale wanti ayingidde senior 1 n'obeekeka shuwa nti omuteeka mu ssomero limu ly'osobola
nti wetuba nga tuzze nti byakunoonyereza nga tujja abantu watya wamu kati ne transport atusumbuwa okunoonya ebbaluwa emu ate eri Busega endala eri gundi Nalukolongo ate endala eri Mitiyana nga bitusumbuwa kiba kittawa primary yagisomerera ate simanyi nassale wendi kati awo ekibala ekyo yese gwanzo koza nti bamubalira naye kati balira kiyimba anti kati ow'amaanyi bamugjeemu ate nono Seggona buli walaga ensi yamukowa akitegeeza oli nabo bakubba buli oli mwangu okubbira kituufu otegeeza beediene balonze kati abalonze badde ba NRM kane okuba kwongeramu wali ku ppeni kyangu nnyo jjongeramu oli bayinza okugaa nti bano banyiiga ne batajja kulonda kituufu banyiiga omuntu wabe bakoze ekyo era Seggona teyeibala nti alina constituency alimba Seggona alina kusanyuka n'amala agifuna neefuwa wania Seggona eyo Busiro tayala jirya mugambe ekibalo kati kiri awo kiwunzikira kwoli kiyimba nti ono abadde w'amaanyi teke emukutte kwa byonna bwe byalamu bajaga banupu beegobye mu kulonda banyiivu nnyo kati ne Seggona netujjamu yalemeseza Walukagga anti ono Seggona ye kimanyiddwa nti abantu bamukoowa ontegedde ye kimanyikiddwa abantu bakwai ye talinaawo kalulu ate ye mukamira ngalaga nti obuwagizi bwalina tebunabaawo ye talinaawo kati kakati kitegeeza ekibalo baagala kiwunzikira kwoli bagende nti bano aboono bano ab'amaanyi taliiwo ono Seggona takyategeerekeka kakati kiyimba kikube era Seggona talinaawo constituency Mustafa Aruna Mubiru mukwano gwo bambi we congratulate him muwala we yasobodde okuba nga ate amalako emisomo naye tongamba kwogera ku bintu ebya kisibusibu kyoga batikiddeyo yekka abadde mu university alimu bwomu omuntu oyo mukulu ebyo bya bulijjo kati olidde abaana b'enkoko nti tukwebaze tukutimba posita ye nga yetwatira mwebaza kusomesa mwana anti atasomeseza gwe tunenya tetuwaana muwaane bw'oba toweredde mwana wo kitukunenya naye ate okuwera tetukwebaza kubanga kyolina okukola tunakwebaza paka ddi ng'olina abaana 10 tunaabeerako olwo twale tukola ebirala anti gwe njagala ensogi manyi tubwozaala omwana olina omuweerera kikivunaanyizibwa abo n'omulabirira oba tetuyamba kizaali ali tatuyamba ate nze yayamba ani ate bambi nebaza kiwala kyattu bambi tekimala university tekigenze wadde kupala n'abalenzi okitegeeradde agala apale nabo misana ng'omulaba ebyo by'okuweerera abaana ebya bulijjo okujjako kati twali munenyeza Aruna nga taweeredde ki mwana kale ate okuweerera buvunaanyizibwa bwe ffe twamuzaalira ekyo kimukakatako misa akisemakula n'avaayo n'agamba abaana be nga bonna we bali mmwe temumanyiranga bino ebintu nkoze byange ennyumba bumajjawo gitunda mukadde bwange kyekyo papa Christmas etuuse giranga omanyi okukola papa amanyi obikola akantu akanamba awo kayina yebanemutereko nemese taata gira tugire akantu akakooneko omusajja gwangamba okumpa tumukolera obulangali omusajja w'ebisasiro ngenda mukoonako bannange wakati neno naye wali ebisasiro tusomuwa bizinesi nga bwatuwa bwe tuba nomukooneko omanyi naye anyuma nnyo ng'omusanze si mulungi nnyo ku ssimu ku ssimu akeereyamu asunguwamu omanyiza abagagga bange mbamanyi waliwo okusooka okunyumiikiriza ng'osooka muwa mboozi waliwo oli nga eze zimuvaako omaze mumusanga kituufu n'omugwikiriza essimu ne bw'okyalira ensiko tayinza kukuweerezaako yali nali manyi abakazi bakyali ensiko n'omusajja anti olumanya embeera egayegaye manya nti embeera ekoze ki okay bwe tugerako wali Idi Semata lopu yali emutaddeyo wali eri abenga atavuganya sodo yavudde mu luukano kiki ekijja abalopu mu luukano sente tebayina okubawa babagula babawayo akasente kyomanya sente nyingi mu saturation nnyo kati amalo gonna temuli ddagala enguudo zonna tezitambula olwesemmotoka zisiiba zigwa naye oluguudo balukola balinga oba bakola lulinga olina kye lulinda naye kye nasanyuseemu nti zaabwe zezigwa era ziba zitwala matiriyo waabwe
ezo zigwe senga munaku yafiirwa babone bafiirwa sente sizaabwe basolooza ffe ate ne batatuddizaako bo basiba ente yaabwe gundi ku musenyu ne bakama abo sente nyingi mu situation nyingi kati omuntu yenna yenna ng'omutima si muywevu esaazi ne basobola omugula kituufu kwa sente weeziri ate weeziri ate mu situation mwezi waliwo okubeerawo obuki naye mu situation mweziri nti omuntu yenna omuyabayaba nga ddala tali ku kkoozi yakukyusa mbeera y'abantu sente emukwata sente emukwata tulaba we mugezze olina oyiringula gukolo olinga alya n'enkoko za buleyira olinga alira mu kiyumba kyazina enkoko enjeru tugenda kuvaawo Mustafa tugende Honorable Mukasambidde yavudde n'ategeeza nti principal buli we yeetooloola eggwanga yawagira dda President Museveni buli we yeetooloola eggwanga n'agenda mu bitundu byonna ebyenjawulo bw'alaga bulazi Uganda erimu democracy byonna byayogera si bituufu kuba we yeetooloola eggwanga ddama n'agenda bamu nga anoonya akalulu era bino byalimu ayozaamu President Museveni waliwo omuntu wagaa nti okusoma kwakusala anti kati ayogera nga ataasoma ate omusajja muyivu ye atalaba mbeera Uganda gyerimu oba batambulirawo abasajja abo kale tegedde enguzi bagikuwa naye olaga Uganda togitambulamu kugiraba nti abakazi bazaalira awo ku ttaka akatanda babuukinga kabuukinga asuula omwana yakavaako n'omwana aba akyakaabo wali nga bagaa nti kati gowedde dda wali ku ttaka ne bateekako omulala awulira bali akavaako ne batekali ate ng'abaana abo bakula bajjamu omusomo kwabba abasajja tebafa balinga abaamira obuweke tebafa tusabye Katonda abasajja abo bafe naye tebafa wakati ebigambo byayogera abantu bonna balwanira nkyukakyuka buli bantu bonna Kyagulanyi waayita bonna abantu bakulaga nti balina obwetaavu bwaki embeera mbi baabo beegasse mu kakundi kaabwe akamu balumye bannansi naye hisitola ati mubawandiikako tetubalaba buteye butabu bagenda bawandiikako anti gavumenti nga kwetwala bibi byayo emala kuvaako gavumenti nga kweri tosobola biraba anti bwe mwaba atya okwogera ate ne yandiyogedde aba alya naye eveeko bweki ayayaya olyoka owuli obwo simanyi Scotland Yard naye wakuba nebyo Scotland Yard yanta bwekola lipooti tewali kyekolako bwekola lipooti erina lipooti nga 10 ono yeyatta gundi ono yeyabba ziri naye kati yanta masagana kulya kigambo Scotland bagitani Scotland Yard teyina mulamwa omanyi abazungu bankwe nnyo eyo Scotland Yard simanyi yaleero erina lipooti nga 10 kiki yali etuyambye lipooti kiki yali ekoze netugattako kubanga zino lipooti zekola kisiramu kubanga okukola lipooti kale tulina kyogenda kukolawo olwoboota wanidde bamanyi okusindika sima y'abazunguzungu ne bajja muno ne bazunza obupale oba n'obusima bakola lipooti ne baddayo so what lipooti neefuluma naye nga era abantu basigala balya kimu olwo lipooti eba eyambye eki era abantu balya kimu kituufu okimanyi ggwe bwe muntu emwefuula abalumirirwa abantu kati ensimbu olowoozesa ensimbu nno mulya kyekimu naawe olya kimu abantu babonaabona n'omugaati kati okanya siisiinya ttwe owoza bw'obonaabona naawe embeera tunyigira wamu ekunyigawa ki kyennina gwe kyolaba gwe kyogaa bakuba empeka eddagala ly'okugejja mwe muli ku mutwe tubabonaabona abantu balya kimu abantu bali mu kubonaabona engoye zibayuliseeko omusajja omukulu n'omusango obuto luli bweru n'osaba omusajja enviiri bazisalira 13 batandika n'omusajja enviiri nga alinga agamba nti agenda zitunda nga nyingi ng'aziremeza ku mutwe omanyi enviiri ezo ziraba omutuusa omulema okusala lwa mbeera kituufu tokimanyi wali okimanyi kati ngambe nedda anti mwe mulina engeri gye mugiramu kati ensa muizo kanti munnange tulumirirwa Mustafa era enkolima eyo gye mukolimamu ennaku zemmoloka abawagizi ba NRM ze balinnya nga ziggwa nnyo Mungu abayita abamu Mungu abayita ensi Katonda ogiraba ensi esusse bantu bali bubi nnyo kakati gwe oba olinnye bakuwadde 13
ate munange ebintu by'ekisirusiru bisibwa tebasasula kaasi era okujja kuti nti ate kati ffe tubanja kati bano abakulu be bazijjayo zino ndogoyi zaabwe babakulu bameka bwala mu saati za yero bambazo zino empisi zino ezijja zigoberera zino zibafumbira omuceere obugaati ate abakulu balina okujja mu masuuti mubaawule mubali anti ate babaawula batanga bebawagira kigenda zino endogoyi balina zino endogoyi zaabwe zezibakolera gulawundi ebifaananyi ne bitwalibwa abantu baweza babaleeta omanyi abasirusiru tebaggwa mu nsi nagge bo babaawo kankubuulira omulimu gwonna kati okumanya ng'ensi eno Katonda eriwo bi eno Uganda ogiraba n'ogamba abantu nti nyina omulimu olunaku kusasula 10 abakozi bajja n'obaga nti olunaku mbawa 10 layini yinza okuva wano paka eri awo olabira Uganda nti eriwo abantu baboola mulimu era bannayuganda bakozi kituufu kubanga gwe newoolanga omulimu n'obutaako obukwakuliza obutya jangu ng'olidde kugamba nze ntera okulabako naye abasajja bano balimbamu nabo batambuza abantu bano ab'obucupa anti labayo n'akatwala ate bayo kakunkumula akozeemu ettaka eryagwamu edda akole biki olabira abantu nti Uganda eriwo olwo newoolanga omulimu bagamba jangu ng'olidde jangu ng'ogenze emmanju era bajja ogenda okubanga layini eri olabira abantu nti baliwo ki wena bagamba mujje nga mukoze mulidde n'emmanju mujje nga mugenzi abantu baligenda mmanju era bajja olabira nti Uganda eriwo ki tebalina mulimu gwe baboola kubanga no mu Uganda business terema bakozi terema capital naye ate eri abazungu business malina okulema abakozi kyova batekka zino empisi nezolekera ku nnyonyi ziyese zakulakwana business esobola okulema abakozi nga babuze ate wano Uganda business erema capital Musava nyine ekintu kyendabidde ebbanga njagala kikubuza akate nga mukwano gwo Senga Kitone mukyala mufumbo bwagamba kuba nti ebiseera ebisinga nze mulaba nnyo mu kamera ye Nalongo Kitone wamma Nalongo Kitone ono ebiviri bya langi mulaba nnyo mu kamera analayizinga kweno ensonga kweri yebo ewaka afumbayo budde ki alabika ali mu supermarket ali mu supermarket kuba bw'otamulaba ku kamera alisa omusanga ku video waguno naguli ayinza okuba ali mu supermarket naye bambi ababeereddewo wuuyo makooti wuuyo ati gwe kanti mu nsi muno olwana wewuunyanga nnyo omuntu eyeefuula bize eyizo manya waba tabbirawo alina kyabalawo ate okubba wesyo nakaswaba omuntu ng'alumirirwa nnyo yeefudde nnyo alumirirwa abatamukwatako yewuuyo omanya nti alina kyawali eno Uganda kati yafuuka nti kasita omuli omulaba nga yeefudde bize bwati weyeefulukuta wano bwaddaali waddawa omanyirawo Uganda teriimu kuyamba era oli agenda okukola ekintu aba alina kyabalawo ayinza obutakifuna ku olwo ng'akibaza 228 gwe nakulowooza nti okuyamba ne bambi abeererawo nnyo babulooga YouTuber Nalongo Kitone mulabye nnyo ndabye ddange ki muwe certificate neze bane bewunya musiima nesagu wali mukazi banje baso musiima zo mwetu musiima lengani kati bye bishe babe musiima mwetu musiima sima kubanga babize mulaba buli wamu oyo kati kono aji simeye ajani yali abisa ya nani yali abisa nyera na full figure nze bwana Uganda yanta mabutami kati mulaba nobati amubeereddewo bambi era temusiima amwebaze nze ate nze gwabeereddewo okay bwe tuva wa Nup waliwo yali mu security ogani ya makomera bamuyita Amperolens yasobola okubanga asuddewo tawulo naga ebyambala abisudde amajenga tegaviika muneno ye nga bamukkiriza mangu kita ayinza okuba yabadde ensonga ze abantu bakoowu aje eno Uganda nga gogira nti abantu bakoowu kugirinde ekkalulu abantu baagala nkyukakyuka abantu babonyebonye nnyo gwe nobeeranga ebikajjo tebirina kataala ate nga sukaali alinnya bulinnya ng'ogamba nti oli mu nsi ki eyo ng'ebikajjo
ebikajjo byo tebirina katale abirima balwana bayomba okufa naye ate sukali yetakka wabula yandibadde adresi awo abeera kubanga eri ebikajjo engeri gyebiri ebiyitirivu gyebirina katale sukali yandibadde kubbire wali 15 naye ate ye sukali alinya bulinya ate ebikajjo tebirina ki tebirina mbu katale tebirina mbu katale oba sukali ye balinayo bye bamukolamu ebirala kati kugambe ndi kati eno Uganda abantu balimye ebintu byabwe tebalina katale bwaguze bamumanyiira abasajja b'emmwanyi bakola abantu mukyala awo anti basobola okugamba nti zino tezibigula izo emmwanyi zo balima tezirina kabina abasuubuzi bakola abantu mukyalo note kikulya nyina bagana ezino nga zino tezakola kabina bagenda kutema kilo toyina gyoloopa ekisooka emmwanyi zibeera ku kitundu ng'azigula alinga omu yonna mwegula ku kyuma kimu kati n'abeera ne monopole eyo n'alyoka aduulira mmwe n'amanyiira mmwe anti kizibu okweta emmwanyi nga tebalina kye bagyerondaku kweri ye munnaye mwe musuubula abawawuuli naye gamba kizibu okuleeta emmwanyi ku kyuma ne batagamba nti wawayanika bubi oba nto era abaako ke yeeronda obanga atunda emmotoka enkadde yobodde kiko omuntu abaako ne kyeyeronda anti tosajjeeta muntu awo nagamba nti nsiimi yaga emipiira gino era onna walungi wakiyita ati kasaidi mira ate emmotoka enkadde munnange kanti emmotoka enkadde yakulabula ye ate wagigulawo emmotoka enkadde kyeyina mu nsi eki nagivaako kyeyina mu nsi kimu be baatuleetera bino byonna ebizibu abo abo babesi bino ebyo tutuddemu maanyi gaabwe kweri yonna ennaku gye tulabye tulya kimu baana basoma bubi abaana balwala abazadde abakazi tebalina banene mama kiti ne zibula mama kiti bannayuganda ze zitandikirwako naye n'otunuulira omuntu omu ng'alina emmotoka konvoyi gy'alina bw'ati oba ng'eribumbi bumeka zino empisi zokka ezimuwerekera anti abakungu alina n'atereeza ekitogi twali eri naawe babeera awo omukulu alidde atya omukulu afusa atya omukulu akwanya atya abeerako n'amukwanira bw'aba asimbula mu ofiisi agenda omuleetera malaaya ye wegenda omusanga bonna bali basasulwa bonna bateeka ku peroolo ate tulumbiddwa embwa n'omugenyi nga tukyali awo mustapha Uganda Airlines ebaddewo ng'abantu bakubagana mbu ate simenyoni yamulese ebintu binyuma ebiri biringa ebiri mu takisi oba mu baasi nasasudde ne bandeka anti Uganda Airline omanyi zimanyi n'okyamuka yingini mbi nnyo era kati yeggwanga lyaffe yeetaaganga gwe atalinnyalinya nnyonyi naye kati fe abalinnyalinnya ennyonyi tetugyegomba wamanyi n'okunywezaamu ku mipiira kozesa bana mipiira mbi nnyo gibaako kati tofaayo kakati era bikazina nawe newetuka ne bayongeramu ne ku mazzi mbi nnyo ekisoboka naawe kati nazirabaawo nga bazisiba yingini nabagamba mwakola ensobi egi kubasiba yingini ekutabaako omuzungu anti babaddugavu tebakkirizaamu nti bategeera azi nabagamba kati ennyonyi abantu bagenda kulekerawo girinnya kasita mugisiba yingini nga baddugavu basibye bokka mwe mwino obeeramu amazungu waakiri omuzungu ne baalirese nga zonto n'abeerawo awo nze nkubuulira era abatalina kyamanyi n'abeerawo ne bandirese zolo naye nga muzungu n'ayimirira awo nga basiba yingini abantu bandibayinza trust naye nagira banga bagisiba yingini nga bonna mbalaba baliwo bonna baddugavu ninga kati bagyeko kasitoma bagobye baati bagenda bikola ki baati bajja girinnya gwe leeta zonto wakirwadde muzungu naye ayimirira awo nga bakola Mustafa omwana wa Fangoni bamukubye mu bikonde babu mwana bulijjo nga mwalimu nga kulya buli mwaka babu ye yankubye bakwa ngomi babu kati babu ebbanga lyakuta abaana bonna basinga okuba ebikonde babbi anti omuntu yenna ng'akuba ebikonde alwawo ofuna ennwana z'omulingi okitegeera ebikonde tebiri nga mupiira nti ojja kusamba ne luli nti omuntu asobola okufuna fight nga 3 mu mwaka oba 2 naye ate alina okufuna specimen kwapimira alabe kyakoze wali ku training kiri kitya awo obubbi webukolaki webujjira nti gwasanga gwe nayagala gwakwese nga specimen bana akuyiwa kati kumbe eri mulingi bagenda mukuba
kali webuzo bwa ebikondo ebisere singa bonna abaana basamba ebikondo ate obukodo bwakosene bwe bakitabuteka mu ringi anta sobola enabeera mu kubba ebisere bisinga bonna abaana abakola ebikonda singa bamaliza babbyeko nti anoonya kwapimira nga talabako kubenwa nti si za buli lunaku kituufu tegiringa mipiira nti era balinayo enkyanelo likola kale oluusi agenda okuba ku fight ng'ali mu kwerimba bwerimba eddoboozi eyo teriitamu wano waliwo ekisenge tusiisinya tuwooza waliwo ekisenge empozi guli tebyagala YouTube kale ssebo okay gatuwumbawumba mu staff Ssaabasajja Kabaka yavudde n'awa obubaka bwe obw'ennaku enkulu yategeezezza bannayuganda yategeeza security organ nti byekola byonna si bituufu okuba nti embooka enyookera ku bantu abantu bafuuka nte Kabaka tukutwala tukuloopera ssebo twafuuka nte bakubanga bebakola ki nga bebaagala ate bagenda kukola abantu buli kimu tenyinza okugamba nensi tesobola kuggwamu bantu olaba Japan gye basuulako bomu yasigaza abantu wallahi ne woobonyaabonya abantu otya abamu ogenda baleka ku nsi bakuwereko obujulizi waliwo n'abagenda okuziika ng'amubonyaabonyaako era buli mukulembeze ali yamanye nti ensi baginamu abaana bagenda baleka batya kubanga ffe babonyaabonya bagenda okulekamu abaana baabwe waliwo bagenda zizikana mwana waabwe ayina omwana manya nti abaana ffe mubonyaabonya emusiibye enjala emubbye emutuuka nga twerya nkuta mugenda tulekera egyo emizina gy'abaana bammwe kale tulabe batusiba naffe banaatuyita bagende ate tebamala ne badda bwetuka kugenda kutikka kika kyonna tobonyaabonya nnyo bantu edduniya gireka etambule obubaka bw'ennaku enkulu bwa Christmas baagaliza ennaku enkulu olulungi enkya mulye munywe naye temuvuga mmotoka nga mutamidde n'endima eyo ekendereko oba onywa funayo kubanga sente muyina nnyingi temugenda okwonona funayo omuntu atagenda kunywa leero akukwatemu mu siteeringi kituufu gwe wenywera enguuliyo nga bukoze gwe naddala gwe wanuupu gwe nkukubiriza nnyo ogenda gimalirako Christmas enkyandi ne King Sir tugenda kuba ne show tulina oba show nga 3 nye ziringa 5 Christmas Boxing Day Christmas shonna ndina King tweyanza nga batugoberera olunaku olwaleero mbadde ne mu staffa ate olunaku oluddako wali Christmas zijja kuba evuddeko ejja kubeera ku Bukenya staffa UG oba mu staffa Bukenya UG bulijjo okuba nga tetudda leero tuli ku Balusewa TV nzaaje Samuel kuba musoma ku nsonga bwetyo butambudde olunaku olwaleero era tubeebaza okuba nga ate mutambudde naffe ebbanga lyennyini betugenda okuba nga tujjamu ennaku enkulu mukikoleko producer tubadde ne Katabira Muhammad olunaku olwaleero era nabo tebalya wa BBS kale mu abakole wa Kabaka bafunye ne zihampa leero tebawadde ebintu Mukama abatukuumire atakuumira mpeera tuduka birthday rani sente gyeri mu ggwanika Lubalusewa TV mazima ku mazima.